Katikkiro Charles Peter Mayiga byayononesedde eno ebintu tebikyali bya muzannyo. Obuganda bwakyankalanye dda, Obuganda bwekyanze, Obuganda bwekyayi. Ekintu ekikolagana ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tebikyali bya muzannyo. Abaganda banyiivu, Abaganda bajjudde obusungu obuyitirivu lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bano bamulangira kimu nti nno wabuzawo kabaka waffe, tumukubanja tutubuulirawo kabaka gy'ali, ate bwe tukubanja ennyo ng'otandika okwogera ebigambo ebitagatta. Kati nno abantu batabuse bagamba Katikkiro Charles Peter Mayiga alabika ajufudde lunyeenyerezo okubeera nga abayeeyereza nga bamubanja kabaka waabwe, nti kubanga ye alina obuvunaanyizibwa okutubuulira kabaka gy'ali, ate atubuulira kabaka obulwadde obumuluma bwava ku ki, ani yaleeta obulwadde obwo buluma kabaka, nga kabaka yalina okuba n'obukuumi obusingayo yenna bonna obw'ekika kyonna mu bwakabaka bwa Buganda. Obutwa bwamutuukako butya, ebimuluma byamutuukako bitya. Bannayuganda kye baagala okumanya abaana Abaganda bagamba nti kabaka awambibwa atya n'abulira ku kisaawe Entebbe. Ne mutugamba simanya yazzeeyo, simanya aliwa, nga mutalamaga butalamazi namwe temumanyi wa gy'ali, ekyo kikafuuwe kabaka waffe tayinza kuswazibwa mu mbeera bw'etyo. Omutanda, Omuteregga, Cuucu, Beene, Bemba, Musota n'abulwako amayitire nga nammwe bennyini beyawa ebifo okuba nti mumukwasizaako emirimu, temumanyi mukama wammwe gy'ali, nti kiba kyabulabe, kiba kitegeeza nti muli mu lukwe olwabuzaawo mukama wammwe. Kati nno amaka ga Charles Peter Mayiga abantu bagamba nti ago go taddamu galinnyamu, kubanga wabamulabira bo batinga emmotoka ye eyingira obanga efuluma ewakaawe kigenda kumujjuutuka, ekkubo erigenda ewuwe. Abantu basazeeko bagamba tebakyayagala kamanyiiro, baagala kabaka waabwe, tebaagala kigambo kirala kyonna. Ku Bulange Mengo ku mbuga ya kabaka wa Buganda abantu balangiridde balumba, tebakyayagala bya muzannyo, kyonna kyonna kye babagamba bakino bakiri, bo baagala kimu kabaka Ronald Muwenda Mutebi. No, na musane tuse kunyoge. Katulabe akatambi kano tubitandike bwe tuki teacher Uganda mwenna omuli bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo okwetola ensi yonna n'abali mu Uganda abo mamboka mu Maserengeta mu bukiikajjo n'abo mu Masekati mubali nnyo mubalire ddala bataata okukola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Nabagamba Ssaabasajja Kabaka si wa Baganda boogera olulimi Oluganda, no, Ssaabasajja Kabaka ye akulembera Abaganda. Abaganda si ffeffekka boogera olulimi Oluganda, nedda. Abaganda oba Buganda butegeeza akalimba k'abantu oba kye tuyita bando, kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka akulembera abantu bangi nnyo. Kati Obuganda be bantu abawangaalira mu Buganda bonna Ssaabasajja bakulembera. Mwe balikola video ezibanja omuli abayimbi, abatontomi, abazanyi ba katemba, abaana abayimbye ennyimba, mbakubiriza omulanga mu South Africa ekyanunula eggwanga eryo kwali kuyimba. Gwe atasobola kuyiya luyimba yiye ekitontome, atasobola kuyiya ekitontome, at least kola voice note, atasobola kukola voice note, kola ekiddako, laga obunyiikaavu bwo weekalakaase mu ngeri yonna esoboka balete Ssaabasajja Kabaka. Kale njagala obebaza mwenna abayimbye, abatontomye, abakola video, abakyabanja, tetussa mukono, kubanga Ssaabasajja Kabaka tannakubwako kya mulubaale gye baamututte gye nabagambye ne mbaga nti buli mwakola ki, buli omu asobola okubanga akola ki, anoonya empologoma ya Buganda weeri. Kati njagala mumpitirize wasanya Katikkiro Charles Peter Mayiga, tutandika akatambi kano. Oli omuvubuka Dini Saava ngenda muleeta mu paati tunaye bagambye video bwewanvu omukote munnenya, ya video bwewanvu omukote munnenya. Kati njala tandike ne Mayiga. Mutabani wa Kaseppeewo nga bamuyitanga mu bitundu by'e Kabonera, gye baliko ssebo. Manyi taata wa Mayiga musajja oli gwe nabalaga yali akutte omuggo, mutabani wa Kaseppeewo. Ku kyalo bamuyitanga Kaseppeewo. Kati mutabani wa Kaseppeewo wasanya Katikkiro Charles Peter Mayiga kansubire nti otuuse bulungi, bajja kusalira ne bannamawulire bonna. Omanyi olina kano kannamawulireko kakaziko ke bayita Carlton Scovia, obandoza Carlton Scovia, maye abantu bakamanyi nti kakaziko kana kakujjako interview kandabe wano bankalina. Akakazi kafunye ebizibu mu mawulire kano, obabba wakawulira atya kamalo kanoonyaako wano. Kumanja natandika ne Mayiga wano, tuve wano bulungi nnyo. Yoza ke kano wano.
obuweereza bwa mayiga buli mu kiseera eky'abantu okwegirisiza ku mayengo ga intaneti awamu n'okukozesa emikutu gye mugatta bantu abamu bawunzika bakozesezza olulimi oluvoola okutyoboola ekitiibwa kye n'abalala bawuddiisibwa abalabe abaagala okuggya abantu ba Buganda ku mulamwa. Mu bbaala wabayo omutamiivu omu neyetikka ebbaala oba tugambe kale ne bw'onooba tomanyi bya bbaala naye tobeera nkomulumbe olumbe sibulako mutamiivu n'ajja kati akakyala kemuoli akabadde kali mu kuinterpreting oba kujjako Wasanya interview bwemu ku busaidi kiiki bwa Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bawujja ebyojjolo mu ofiisi okulemera ku mulimu n'okubufunira ensimbi ezibeezaawo mukyala Carlton Scovia munnange ffe tuli mu kulwanirira ggwanga tetuli mu nsonga za kwepiica era tetulwanira mirimu nga ggwe no tetulwanira mirimu tulwanirira ggwanga. Abantu bangi babadde mbulangaawo ne baddukawo nga baba basaba ebitundu by'ekyama ne badduka abalanga tebasasula kati mwe abasalawo okugamba nti muyimiddewo okuyimiriza bitundu byakyama okufuna omulimu munnange ffe tetuli ku levo zammwe gwe beera waawo naye ng'okimanyi nti ekinaddako mu myaka 2 ojja tandika okunyuka enviiri nga tomanyi awo tuvuddewo. Ekirala tebaayo muntu yenna mulangira Mumbejja Saava ne Naava minisita wa Kabaka simanyi owanika abere Katikkiro ng'ajja kugamba nti va ku kubanja Ssaabasajja Kabaka. Mayiga atadde ssente ku media, Mayiga atadde ssente mu ba YouTubers, Mayiga atadde ssente mu mawulire okubuzaabuza abantu obutasaba Ssaabasajja Kabaka. Njagala bagamba kikakatako gwenga omuntu ate era kitukakatako ffe nga bannayuganda abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka. Lwaki munono etali mpandiike n'obulombolo butali buwandiike ne ssemateeka wa Buganda ayimiriddewo ku Baganda era Abaganda bwe Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ne bakisizza omukono mu ngabo Abaganda n'Obuganda busigalawo. Y'ensonga lwaki nti ne Ssekabaka Fred Kulwangula Muteesa bwe yakisa omukono mu ngabo ng'ali ebungereza Obuganda bwasigalawo ne bumulinda. Katikkiro olwa toliwo Obuganda busigala Obuganda bantu. Kati wango Obuganda bantu kitegeeza nti gwe Ssaabasajja akukozesa mu kulembererako katojja tuteekako akambaaya yakasengula ennyonyi ekiro twetaaga Kabaka by all means. Ne bw'onookozesa ensimbi n'okutiisatiisa tolina gw'ogenda kutiisatiisa kubanga ssemateeka wa Buganda atali muwandiika awedde Baganda okubanja Ssaabasajja Kabaka singa beekengera nti waliwo obuzibu ng'obuliwo. Ekizibu kyolina kiri ekizibu ki? 1. Abaganda tugamba nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Lwaki akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango? Nti obanga oli enkoko nga tewabbye enzibe ogikongolera wali era wootudde mu mulyango gw'amagumba osulaawo embwa ne zijja ne zirya. Naye era akabbe amagumba olya ogakweka weekengera omagamaga bw'otyo kati saa zino bw'oli muganda wange Wasanya. Ne bw'onooyogera okukuula ejjembe ekizibu ky'olina gwe Katikkiro asose mu byafaayo bya Uganda okwogera ng'alimu olufungo gaayo oyogera. Gwe ne bw'onooyogera n'ofungula ennyuma y'endiga tolina kyogenda kyusa. Twagala Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Nga bwe tukimanyi nti akabano tekaswala gwe Katikkiro Buganda asoose okwogera ng'ekyalaani kino ekyasinga. Gaayo oyogera ogenda tandika okweyiwa manda mu mbugo. It's better you zip up before nga tonnayogera byama. Mayiga otandise okubeera contrary ku mu ofiisi yo by'oyogera ne by'okola. Mayiga ogenda kweyogerako amazima essaawa gyonna. Omusajja ayogera eringa ekyalaani kyasinga. Teri Katikkiro wa Buganda yali ayogedde nga tolina gw'ogenda kakasa. Twagala ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka bisigadde diversion. Ekisinga okutawaanya gwe kennyini waddira obuyinza bwonna obwali mu mitendera egirina okufugibwamu Abaganda bwonna n'obweddiza.
wetwogerera gwe Ssaabasajja Kabaka omupya wa Buganda, gwe akulira abataka, gwe akulira abamasaza, gwe akulira abamagombola, gwe akulira ab'emiruka, gwe Ssaabalangira, gwe akulira abambejja, gwe akulira baminisita bonna, gwe Kasujju Lubinga, gwe buli kimu. Kyensonga lwaki ennaku zino oyogera n'oyitawo n'otera okwekuba ggolo oyogereko amazima. Buli kitongole kyonjogedde kirina omwogezi ate kyetongola, naye ggwe olw'okuba nti wasoma theory y'emu ne mukamaawo eya Soviet Union nti when you get power you capture power, you take each and everything you control. Hitler system tebasobola kukola kitu nga tebakwebuuziza. Olana omuntu apakinga emmotoka mu Bulanga amala kwebuuza ku gwe n'agenda ofuuka amala kwebuuza ku gwe, kitegeeza nti you are taking over powers kwe buli kimu. Kati mu mbeera eyo muganda wange togenda kumalako na lutalo luno. Ne kati kankutegeeza, wasindise Omulangira Jjunju mu kutambula kwa Musina. Bagamba okutambula kwa Jjunju nga takumanyi. Okutambula okwo Mulangira Jjunju kwa Ssemwai ne Eso yakutaddemu ssente nga Mayiga ya influencinga. Ebigambo byogera byonna nkimanyi wa confessinze. Bakutumye bitume. Kitaawo maze ebbanga tomulaba era tomanyi gy'oli. Era abantu bagambe kabiri basente bagamba toteekeddwa kwogera ku nsonga za kitaawo. Osobola okwogera ne kitaawo nga buli mu ddiiro ne mwogera ensonga zammwe, wabula kitaawo kasita afuluma kuba tolina buyinza bwogera ku nsonga za kitaawo mu Buganda ennono bwetyo bwesoma. Jjunju owulira? Osobola okubeera mu ddiiro ne kitaawo ne mwogera buli kimwagala kyonna. The moment kitaawo afuluma mu lubiri toteekeddwa kwogera ku nsonga yonna ekwata ku kitaawo, kubanga si ggwe Kasujju Lubinga, si ggwe mwogezi w'Obwakabaka. So Jjunju wonna wooli nkulabula era nkutegeeza zino ensonga si zaakuzannyiramu. Bw'oba oyagala kumanya gwe bayita omuganda omutuufu ku Lwakabaka ne ku lwa Buganda, bajja kukuyisaamu eggaali. Ebisigadde ojja bibuulira abaliddawo nti Abaganda bazibu nnyo nga bakaye ku Lwakabaka. Kati okitegedde muvubuka, terera wooli. Nakuwondiga negga nti weesonyi okukontrolinga. Abakupika essaawa zino singa kitaawo akisa omukono mu ngabo be bagenda okuddako okulya ng'obonyeba, kuba ojja kuba gwe tokyalina ky'osobola kugamba ggwanga. Okitegedde? Kati gwe nkutegeeza saagala kukulwako budde nkutadde awo. Wasaanya Charles Peter Mayiga muganda wange, ensibi zotadde ku media zonna omala bya mbulago. Ekintu kiri eki twagala kulaba ku Kabaka waffe wonna waali, ate wotasobola muleeta ssaawa zino. Abaganda ne banayo tebaagala bannyonnyola. Ne bw'onoopangisa ani akwogerere ekizibu ky'olina. Abantu abali ku media ba NRM bonna basinga obungi amanya balina gakiganda nga Banyarwanda, kubanga tebamanyi bulombolombo na nnono. Kati avayo gamba nti Abaganda tebalina buyinza kwogera ku Kabaka, kitegeeza ye muwe gurupu ke kabano kennyini Abaganda Buganda, ate nga Uganda nsi eyeetongodde. Buganda is an independent nation. Nkiddamu, Obuganda nsi yeetongodde, erina abantu, erina erinnya, erina ekibuga, erina ekkooti, erina amasomero, erina oluyimba lw'eggwanga, erina bendeweera, yalina ne poliisi, yalina n'obukulembeze nga ye Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo. Na buli kimu ekikolebwa mu ggwanga essaazi nekikozesebwa kya Buganda. Kati Mayiga tosobola kugala bannansi kwogera ku mukama waabwe n'ababyogerako nga tebamanyi. Obuganda eggwanga ddamba eryetongodde, okulaga nti Buganda ggwanga lyetongodde ne poliisi yiino yaliwo. Eyo ye kaadi entufu ya poliisi ya Buganda gye tuyita Buganda Police. Ogirabye no si ya Uganda Police, Buganda Police. Ogira bulungi nnyo. Yiyo yali identification oba kaadi y'abapoliisi ba Buganda nga Buganda yeetongodde. Ogiraba? Buganda what? Buganda Police. Kati go Buganda abantu basobola kwogera ku mukulembeze waabwe jjajja oba weeriko. Nkutegeezeza nti Buganda lya ggwanga ddamba. Okwetongola kwe mulamu, kitegedde bulungi nnyo. Kati njala kutegeeza Mayiga, olwaleero oli mu kusasula omusimbi ogutokomoka
olemesa abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka. Naye nze mbuuza Mayiga, ogenda kwesimba otya ate okutegeeza Obuganda ti ate Ssaabasajja Kabaka yaseeredde, ng'ate gw'ogamba gw'osindika abantu Ssaabasajja Kabaka gyali era ali mu Buganda alamula, ne weekuba endulu nga Ssaabasajja Kabaka gyali ne abasawo bakyamwekebejja. Kati ku ssente z'oteeka ku media n'abantu b'osindika n'okubuzaabuza kusinziira ku mission gye mmanyi, Abaganda ogenda kuyimirira otya obagende nti bannanga Abaganda kitalo nnyo Ssaabasajja Kabaka yaseeredde, ogenda kuyimirirawo otya nga abantu b'osindise omanyi nabaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu ate n'owunzikawo oyambe muyambekereza owasanya ogenda kuyimirira otya mu Baganda. Ekisooka muganda wange Junju Omulangira, naawe kennyini tosobola kuyimirira mu Buganda ogambe nti Ssaabasajja taata yafudde, no tekikkirizibwa. Alina okujja okubikira Obuganda ye Kasujjulubinga so si ggwe n'omukulu w'ekika ky'embwa. Ne Mayiga tateekeddwa kubikira Buganda. Kati bw'aba Kasujjulubinga mwamusayidirange mwamuggyawo, Mayiga gw'ogenda okujja obikira Buganda bubikira otya? Nze mbuuza ng'ate obadde obagamba all along Ssaabasajja Kabaka agyali abalimba yagenze abasawo bakyamu nga mwamuwamba, ogenda kuyimirirawo otya? Nze mbuuza. Obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Otadde ssente ku mutimbagano, video tuzisevinze, buli kimu tukitaddewo, naye bukabanga mpawa kaaga ogenda kuyimirira otya mu Baganda era ani gw'ogenda okusindika gye akatyemulira Abaganda? Oyinza okulooza nti oli mugezi nnyo naye gy'okoma okwogera gy'okoma okuyitira. Nze mbuuza okusinziira ku ntegeka yo bwengimanyi, ogenda kutegeeza otya Abaganda? Mayiga simanyi womanyi Abaganda bulungi. Olaba bawalana Obote yafanga ne gwe yatta naye yafa bakyamuwalana. Kati gwe Mayiga ku bantu bana bakulinza bakwegesa abakulimba abo boyita ku mikolo gyo bakulimba. Ekituufu kiri nti ensi ekumanyi. Ebigambo bingi byogeddwa, nyongera kutegeeza Abaganda mu demanding Ssaabasajja Kabaka, bana basajja bamwagala mu fu, details twazibawadde, buli kimuntu akibawadde, togwamu maanyi tebakutiisa tisa, teba muntu akutiisa tisa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Ennono n'obulombolombo butali buwandiike bugamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaalwanira ensi eyo. Era ne munno neetali mpandiika egamba omuntu yenna Omuganda era bata Muganda kasita abanga alwanirira Obuganda ne Namulondo, ne bw'okola ekikolwa kyonna ekiraga nti kiswaza naye nga kitaasa Namulondo tovunaanwa. Teba yakutiisa, kola buli kikolwa kyonna ekyetaagisa okutaasa Namulondo. Va ku baffere, va ku bayaaye. Okitegedde bulungi nnyo. Kati wetakutiisatiisa Mayiga mbu ate ki? Kati omutegedde obulungi nnyo kubanga Mayiga yalabika ayagala kwefuula akagubiiru nga ejjeru ly'enkoko erirekerera embere ne likwata munnange ate emanju w'okugulu kw'enkoko. Mayiga tukyagala Kabaka kaffe oba oyagala batoyagala olw'ensonga nti Abaganda beebuuza nti Kabaka aludde aba bakitegeeza olw'ensonga nti kibavunaanyizibwako bo nga Abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka. Abaganda tulina eddembe okubanja Ssaabasajja Kabaka wonna waali kubanga kitukakatako. Lwaki essaawa zino ez'akazigizigi Abaganda beeraliikirivu nga tosobola bbawa kyakunnyonnyola? Abaganda bafuuka ddi Abaganda mu nfuga ya Mayiga? Mayiga Abaganda bayagala be Baganda bayita ne bagenda ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa. Awo bw'oli Muganda era olina n'obuyinza obukuba akalango ku lwa Buganda ng'emisinde bwe giri kubanga eyo source of income olwo ofuuka Omuganda. Mayiga Abaganda abaagala ng'abayise mu nkuuka, awo bw'oli Muganda pure kubanga that is his source of income. Mayiga Abaganda abaagala nga wali empira gy'ebika kubanga ekyo kyanfuna kye, Abaganda muba Baganda pure. Mayiga abaagala nnyo nga muyingidde mu masaza, mpira gy'amasaza mubeera Baganda nnyo kubanga ekyanfuna kye. Mayiga abaagala nnyo nga abayise okusonda ettaffaali awo muba Baganda nnyo. Mayiga
muganda wange simanyi. Abaganda babeera baganda nga baagala kabaka waabwe nga abayise okubatikkula oluwalo buli ssaza ababeera baganda. Naye ng'ate akimanyi bulungi nnyo nti enkola y'Obuganda babeera baganda. Ekikutawaanya y'enkola ya mukama wo Yoseeri eya kintu mu kintu nga ye kintu mu bintu byonna nga tewali amusinga buyinza. Kati gwe kyekikutawaanya. Kati muganda wange ffe tetugenda kulwana naawe. Abantu boogedde ebigambo bingi nnyo, naye ngenda kusooka bazannyira akatambi kano ak'omugenzi. Bino bye tukola olwaleero Muzaata yabyogera dda. Tutandika tugenze mu kabokisi ka information eyali dini savejja mu sharing president Muyi oli yali Muzaata nga abategeeza nti batya nnyo abantu abajja okubuusa Abaganda. Kati Mengo Buganda wetunagenda okuviira mu kino inshallah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote bebateekateekanga okwagala okusuula Buganda nogizisa. Naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere basaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumala Buganda nogizisa. Febe tube muwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balabula kyabafere bazze batandise ettafaayi abafere bazze ekyapa mu ngalo mwene mutugamba nti ffe tuli babi. Temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda. Mulowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna. Bantu ba Buganda baalabuse era ebinaddirira mu birinde eneekyali ntandikwa inshallah katandika butandisi biidhinillahi taala. Naye mwe mbakubiriza bannaddiini omukristito genda okulembeze okole kanisa yo. Omukristaayo genda okole kanisa yo. Mwabasiraamu mukole emizikiti n'ebifo byammwe eby'obusiraamu Allah tabaraka wa taala gyagenda obbaweera bye mwagala. Oyo mugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte Allah amuwummuza mirembe yali teyeerya ntama. Omusajja ono state lwamutta Mayiga teyakola deposit ennema wadde okugamba nti Mukama amuwummuze kubanga yali amumanyi nti amutegeera. Kati omanyi simanyi na kumanya njagala tukwate empola video eno ayogera omwe amaga ayogera omwe amaga kasoke mbazanyira akatambi kano muwulirize bulungi nnyo ayogera omwe akola ki amaga kino akajega kamayiga no akakasajja sira kaganda tikisoboka era mbadde ngenda kuteekawo bwekyetagisa ngenda genda mu kooti tukakoleko DNA tulabe naye kana akasajja successfully gwolidinga project eyokusanyawo Buganda gyengenda okugamba Abaganda today mujja genda okitegeera nga kagimazeewo. Emwe ebifaananyi bisatu byensinga okwagala ekya Nnaabagereka ekyakabaka Mwenda Mutebi ne jjajjaawe Mwanga era ne Malanzalo omwana ajja mutuma Mwanga kubanga Mwanga yali musajja nga tasaaga temulimu kyakino. Kyenjagadde mu kavidiyo ako kyekigambo ekigamba nti Mayiga si Muganda ajja kusonda ssente ezimukolako DNA. Nzize mbaga ebigambo bino naye nga temukola kitemuwulira. Kati njagala owulira akatambi ke ngenda okuzannya katamale mirundi gye kasemba muwulirizeewo nnyo. Ono yayitidde ekigambo jjukira bano bava mu kitundu kyekimu. Ono yayitidde ekigambo mu katambi kano bwe mmala nzannya akalala. Tamale yayitidde ekigambo oba yayitira ekigambo kyenjagala mu akatambi gye kasembera. Wulira bulungi nnyo mumanye kyekiri emmengo. Wulira ensi ejjiba Mayiga byakola byonna biseera kabaka. Mayiga wajja oba Mayiga musukumu bawa gwanga sisimanyi abantu abookeriwo fene sikiriza nti Mayiga musajja Muganda. Mayiga afaanana embuzi ennumu kangoberekwasinikaalubingizi kuba Mayiga mufere Mayiga oyo asumuleme ngakangobetubwati nga mutaka alina byayiyo. Era buno omusango ogw'okutunda bannayuganda omulaba agwogerako ate nga ne bagamba Profesa Kanyerezi yandikira lisiti y'abatta abantu
omanyi nti emengo kajereza inayo barelative zino kasomulaba nga akangabadde bwati nakangabala bwati nakangabalanga mutaka kasomulaba nga akangabaddenga embuzi ennume alina byanoonya naye oyo kasomulaba ne galubindize ng'ayagala sente kasomulaba nga kamusongosogo ndi wasaala kasomulaba nga akangabaddenga mutaka aba anoonya sente wadiyo akangabalanga mutaka bwati nga mutaka ayambadde galubindi imagine mutaka ayambadde galubindi oba muhangaza oba naye mayiga oyo engeri gyetuva ekkugote eyo kyanoonya famire mayiga mwabo kati kyagala okugamba nti ebizibu bya kabaka byonna tubinenye ku mayiga njagala mufokasinga ennyo ewa Ssemba ono yayitira ebigambo bano bemanyi ono yayitira ebigambo njagala nnyo ewa Ssemba wenjagala mufokasinga sinazanya katambi kakubiri ono yayitira ebigambo kenjagala muule wakankade mulondo ne ewa Ssemba wenjagala mufokasinge mujja kakasa bulijjo tetubagamba saagala aseka muwulirize ensi ejiba mayiga byakola byonna biseera kabaka mayiga wajja oba mayiga musukumu oba waggwanga sisimanyi abakwabooka eryofene sikkiriza nti mayiga musajja muganda mayiga afaanana embuzi ennumu okangobalakwasenikalubinzizi kuba mayiga mufere mayiga oyo mayiga oyo asomulaba nga akangobadde bwati nga mutaka alina byayiyo era guno omusango ogw'omutunda bannayuganda omulaba agwogerako ate nga ne bagamba Profesa Kanyerezi yandikira lisiti y'abatta abantu omanyi nti emengo kajereza inayo barelative zino kasomulaba nga akangabadde bwati nakangabala bwati nakangabalanga mutaka kasomulaba nga akangabaddenga embuzi ennume alina byanoonya naye oyo kasomulaba ne galubindize ng'ayagala sente kasomulaba nga kamusongosogo ndi wasaala kasomulaba nga akangabaddenga mutaka aba anoonya sente wadiyo akangabalanga mutaka bwati nga mutaka ayambadde galubindi imagine mutaka ayambadde galubindi oba muhangaza naye mayiga oyo engeri gyetuva ekkugote eyo kyanoonya famire mayiga kati kyagala okugamba nti ebizibu bya kabaka byonna tubinenye ku mayiga kembadde njagala akokka mukawule bulungi nnyo kati nabagamba nti ono kyali mayiga obubbi tebutandise leero nabagee nti bamusiba emiguwa kwekutta kwekutta abambowa bonna abasinga obungi bazzatta lwakuba nti abalinako ennogo nakibagambye ninadde entambula eyo ndowooza kyemmanyiko kyentegeddeko nti bwe mba nkola vidiyo zino eri abantu abapikinga information mu vidiyo zange bakolamu information which is okay nenjagala mukakasa kyegendaga nti mayiga okutta abambowa bonna obbamalawo n'obbagoba yali akola revenge nti abambowa bano bamusiba emiguwa ne bamulijja era ono yennyini yabyogera yasiba mayiga emiguwa mu lubiri ebanda ate amateeka agafuga olubiri nti abambowa bamusiba bamutanze ente ebbiri omugwe bagutuse wano mayiga bamutoga omugabo mayiga bamusiba omugwa ku bunywa kwennyini nebamuliga bati mayiga omusajja bamuyita nalima tolaba emotoka tereko nalima babo bano yakafa nnaku zino musajja mweru anti mayiga bamusaba ennyama yaabwe mu lubiri nebamugamba Ssaabasajja atugambye mutuwe ennyama nekabuuza mbu kabaka yani omugwa mugulako omula nekukwata amakendegere omumwa nekukwata ku bunywa bamutwala bubinya mayiga bamusiba omugwa ku bunywa mayiga bamusiba vidiyo no tezikoleka bwe munaamanya akasajja kano bwe naawe ali mu Amerika baddalooza nti olina omuntu ategeera olina bamafiya bano babbi kano kabwa kagumya mugongo omusajja mubbi buuza bamumanyi from day one mumuzanya n'omusajja gwemutamanyi ti mafiya kyovola bakoze diversion buli kimu ku social media okulemesa abantu okumanya kabaka waali naye nga ye mwennyini Ken yamuwa bali Museveni
bamusiba buli mmali omukolo kati natta azatta bambo wampu ne bomo yakuba mulanga awo nga yenyini Katikkiro yenyini yali mu lukoolo ngati alikola revenge ku bambo kati omuntu atukokola revenge ku bambo ng'ensobi yali ye mwe abaganda abefula nti muli baganda muyisayisa voice note musimanyi Ssaabasajja Kabaka gyali mbwale simanyi driver omanyi driver Ssaabasajja omanyi avuga Ssaabasajja Kabaka ebibozibozi babaterawo temujja wano nga basinga bana babikira nti Ssaabasajja Kabaka aserere mugenda gamba kimugenda tugamba ki ngowooza nze sina byakola zo baga myaka nabaga nti Ssaabasajja Kabaka ali mulabe kanka badire mukategeere mayi mulwawo nnyo mu baganda mwetaka kumala kuvuunika bakuba mbooko kana akasajja kuva Dakabi ngali mana akola ate yasiba mayiga emigwa mu Lubiri ebbanda nga Katikkiro ate amateeka agafuga Olubiri nti abambowa bamusiba bamutanze ente ebbiri ate nga ki bagutuse wano mayiga bamutuga omugabo mayiga bamusiba omugwa ku bunywa kwennyini abambomuliga bati mayiga omusajja bamuyita naalima tolaba emmotoka ziriko naalima babo bano yakafa nnaku zino musajja mweru naye nga bamulega anti Katikkiro wafa omulamba mwiga bamusaba ennyama yaabwe mu Lubiri ne bamugamba Ssaabasajja atugambe mutuwenye nekabuuza mbu Kabaka yani omugwa mugulako omulala ne gukwata amakendegere omumwa ne gukwata ku bunywa bamutwala bubi mayiga bamusiba omugwa ku bunywa mayiga bamusiba omugwa ku bunywa ate teyagibawa Kabaka yani yababuuza Kabaka yani kasi olabanga omuntu azzeewo fe abaganda tugende mpola manyimu abatamanyi bintu bya Buganda mumuwakana naye mujja bitegeera nga obudde bukoze eki ng'obudde bugenze ffe tetwagala kuleekaana mmwe nabasuubiza ekifaananyi ky'omumbejja eyakuba mayiga empi Kabaka nga yamutaasa mwali mulowooza nti mwali mulasobola kifuna mbaleetera bwino ne evidence omutanda kennyini yataasa mwannyina ku mayiga wuuyo Kabaka wuuyo kennyini wano yataasa yakwata omumbejja n'amujja ku mayiga yali amukutte era okalaba mu Bugalubindi wano mu Bugalubindi awo kiki ekifaananyi ate gwoyinza oganda musajja kankizuumi ng'okira oyo mayiga wuuyo mu Bugalubindi ono ye mumbejja mwannyina Ssaabasajja Kabaka ng'amugjawo agenda kalya wuuyo Ssaabasajja Kabaka ate omuno mugalumbu ye yali yakutte omumbejja yakutte Nnaalinya wuuyo okalaba mu Bugalubindi omumbejja agagwe nja kulinnya Ssaabasajja Kabaka yataasa kitegeeza ki ate so omusi babiri abakagezizaamu kakuba bambejja ate bino byadda si bya leero kati gwe munnanga ali eyo musimanyi mayiga Katikkiro oli mulina mu ffere yayita mukadinisa amanya sige gaaliko ki si yayina okubeera Katikkiro katuli ku mufere gwe mutamanyi kati omanyi ng'onoomanya omuntu nti mutemu weetaaga munyiiza mbunyiiza lwojja okumanya kale ntuufu olunaku lwajjo ku Bulange saidi z'Obulange waliwo Mukono University branch mayiga atuuziza meeting n'alagira ebitongole by'okwerinda okukwata buli muntu yenna either ali ku social media oba musanze ku kisaawe okuli emipiira gy'ebika oba egy'amasaza oba mu kitundu kyonna ekya Buganda ng'adi campaigning abantu okugenda okulaba emipiira meeting yatudde n'akabinja ke konna ku branch waliwo eyo branch ya Mukono University eri balina holo gye bakozesa gye yatuddemu n'abantu be nayisa ekiragiro okukwata kati kano temwalabye kano nako kapuluvinga omusajja n'ebikolwa byakola ki byayogera nti singa abadde n'obuyinza obukola nga alina obuyinza obusinga obwamuseveni kitegeeza omusajja ono yandibadde atuta n'atumalawo mwakawulidde dda
Oweekitiibwa Ssekabembe nja kukutuma mu bantu abo obagambe bye bakola Kasabina n'alwanyisa omupiira nange ngenda kubalwanyisa bye baagala okubaku ebyobufuzi tebajja kubifuna. Omukulembeze oyinza okuyimirira awo n'ogamba nti akakiiko kakoze bubi oba nze mbagambe nti kyannumye naye nakikkiriza gwate oli mukulembeze namunagaana n'ogamba abantu nti amute tuwakanye bino kati olwo omupiira gw'oyagala okugufuga omupiira gw'amasaza ogutuwadde ettutumu netugenda enambole ne baggala obungi bw'abantu baagala bagutte Uganda esembe naye basanze tulaba. Tetusobola kukkiriza ffujjo lino mu mupiira so Oweekitiibwa Ssekabembe abakola effujjo mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe. Mubakwate mbateeke mu makomera babasibe. Siwulirangayo Katikkiro wa Buganda alagira basibe baana ba Nambi. Siwulirangayo Katikkiro wa Buganda bukyanga lubeeranga lwa Mindi alagira basibe bazzukulu ba Nambi. Mubakwate mubateeke mu makomera mubasibe kati singa. Ananga Abaganda temwamanya. Abaganda temwamanya. Naye obubaka bukyajja njala kubaza mwe n'abakomrade bakoze video okwetoola ensi yonna nabuno obubaka bwadde bugenda muganda wange ono Kabaya mumanyi bulungi nnyo omu ku ba celebrities abakoze video naye kanjizanye yiye mbazanyire niyo omulaze ntugende mu maaso. Mayiga mukulu Mayiga naawe katukusomesa olwaleero bino mbyogeranga bwogi Joseph eyeddira enseenene omukulu w'ekika mugalula ekisozi ab'enseenene munansonyiwa naye omwami ono Katikkiro nga bamumanyi omuntu eyalya ffeeza ne zaabu. Katikkiro gw'ofunye omukisa zaabu wona omulyako naye Yuda teyalya ku zaabu oyo era njogerayo nga bw'oyogera tosobola kuvaayo n'otumanyiira n'ogamba mbu tukeera kulya kasooli. Gwe Katikkiro gwe agenda mu mabaala ogenda mu mabaala n'onywa omwenge n'owona bannayuganda essuubi nti okunywa omwenge kirungi nnyo odigidamu n'okwata ne sikwizi. Gwe Katikkiro fena bakasooli twalitegeera mugundi mwambale amakooti ate mutegeere n'okutegeera. Katikkiro abantu okubanja kabaka waabwe tosobola kuvaayo ne statement eyo mbadde nkusuubira okuvaayo kugamba kabaka ali bulungi wadde nte mukyamulaba nti alina obuzibuzibu naye toyogera tomusajja gwe wabula ozze na bintu ntuutu ebyekisiru era ebyo tebituwa ssuubi tugenda sigala nga tukugamba Mayiga twagala kabaka aveeyo ayogere eri abantu ate abotole olwaleero Mayiga twagala kabaka Ssaabasajja kabaka aveeyo abotole olwaleero. Mayiga bw'oyita mu ndeeba abantu bakugamba wuuyo ayagala okutta kabaka waffe olowooza tetukumanyi tujja kukulabisa tugenda kukulabisa gwe ng'olowooza ojja tumanyiira bwe mutuvuma nga twogera ensonga entuufu. Okuvuma twakitegedde banga ttono nnyo Katikkiro weewe ekitiibwa tukuwe ekitiibwa bwe kibalema ekyo tugenda bavuma mmwe basajja mmwe tubawemule twaleyo nammwe temutusiriwalirako. Oyo gobayita Kabaya Pro Max. Tulina kye tuyita photographic interpretation. When you interpret a photo ne body language. Ekifaananyi kino kyafulumye nga Naabagereka ali Bulange. Ekifaananyi kino njagala buli omu asome olulimi lw'ekifaananyi kino. Soma olulimi lw'ekifaananyi ekyo. Soma olulimi lw'ekifaananyi ekyo. Nga bwe muntu agengira oyo yeeyita simanyi ani simanyi ddiini saava nabona obubaka era bwabadde bwa muzzukulu wa Buganda njagadde osoma obuzanyo obubaka buno tulyoke tusimbule tuve wano. Obuganda kambugambe mazima kabaka gyali mulamu ate si musibe akola bibye munonya akabadi akalala mulowooza tugende kakati nalabyeyo abatumba abo abalala nga twagala kabaka walo bw'obeera eyo ng'olina entalo zo eza politics zoyagala okuzanya mu nsonga eno Mayiga tolinawo kifo bw'oba ng'olowooza mbu eno ensonga eri politiko obuze eno ensonga ya buwangwa bw'oba nga tebikukwatako shut the fuck up totumanyiira katubajjukize
kabaka yasembayo okulabika eri obuganda zalinaku z'omwezi nga 12 omwezi gwa Desemba 2023 gume kitegeeza ebbanga that is too much. Yali alambula wali ababeera enkuuka mu lubiri okuva ku lunaku tadda mukulabika. Katikkiro juzi yakoze statement eri silly and stupid n'atugamba mbu kabaka yajja n'akoma ku airport n'addayo. Kabaka kitereke. Kabaka mumwita kisumuluzo kikibulya mu nsawo mwagala kutumanyamu ba people. Ewe rubagamba kabaka taliyo mu Uganda mugamba kabaka talimu. Where is our king? Nafuddeyo embodo lyedala etumanyira n'egamba mbu who are you okubanja kabaka kankujjukize. Mutegeka emisinde gya kabaka mu Buganda. Temutegekera Sanga lya Mbogo, temutegekera Semakookiro, mutegekera abantu ba Buganda. Abantu ba Buganda yeffe mwajjanga musoloze tofaali mukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro w'ekitiibwa. Wajja mu bantu ba Buganda yeffe bemuyita Abababiloni, abayaga, abalalu, abatategeera yeffe abaagala kabaka waffe. Ffe tetuli balabe ba Buganda. Kasita mutoga kabaka ebyobujjana ne mutoga basonambo kabaka abatumidde. Please, tetwagala kututumira. Twagala kulaba kabaka. Mbu kabaka alina omumwa muntu mukulu asobola okweyogera. Mbu kabaka alina komiti alina akakiiko akatambuza emirimu gya Buganda. Badia ebyo byonna tetubifuddeeko. Mwe so long as ndi mutuwadde kabaka ntumulabako, things are going to move smoothly. Kabaka yabagamba abagala okusanya Buganda bali mu Buganda temubunguuta. Muba people ensonga si yali abufuzi. Era gugamba mbu wana ba Nuupu nze ndiye sibanko wa Nuupu. Ekyo bwe mwakimanyi. Enesaawa ndi mwana Uganda, a concerned citizen, a concerned Muganda, ndi mwana wa Buganda, muzukulu wa Buganda. Please, kabaka twamukola ki obutagala kuddamu kulaba ku mwana wa Buganda obutalabikira bantu be bakulembera oba balamula. Katikkiro sigwe kabaka tukoye kwa bafesi yo ku media, tukoye kwa bafesi yo everywhere. All we want to see is our king. Emyezi mukanga talabika keri mbantu be. What are you talking about? Mother people, please. Mujje okumanyira okulengeza n'olumanyiro mu nsonga enkulu. Mbumubani abasaba kabaka. Fe abakola ekigambo Buganda. So sigwa abuuza. Temutumanyira please. Ssaabasajja Wangaale watandise okwogera ebigambo ebirengeza Buganda Katikkiro mbu ekigambo Ssaabasajja Wangaale mbu kyava ku nsonga emu oyogera nga ayagala okukakanya Buganda. For God and my country, but all we want is our king, nothing more than that. Fe tetuli balabe ba Buganda wazira twagala Buganda. Kati munnange ddeyo weetuleko Katonga jjula onooyitawa. Buli Muganda yenna, buli Munnayuganda yenna ayagaliza Uganda emirembe n'Obwakabaka bwa Buganda. Vaayo okole ky'olina okukola. Obuganda si Baganda ffe aboogera Oluganda. Obuganda Bannayuganda bonna. Kati mwenna ekintu kye baagala bakola temukimanyi. Ensonga lwaki Mayiga ne Museveni bafuba nnyo okuteeka ssente ku media muleme kwogera ku kabaka waali. Njagala bajjukiza Baganda baffe Abanyolo. Baba teka mu silent mood n'Obwakabaka ne kabaka wona muteka mu silent mood bwe. Era kati ng'atwala Obwakabaka bwo ye Katikkiro waabwe. Era kibaagala okukozesa Mayiga tebaayo omuntu yenna akola ki ayogera. Njagala ombuulire emirundi emeka bukyanga nva ne baga nti kabaka wa Bunyoro baamuwa obutwa. Emikolo gya Bunyoro gira gy'omusanzeeko. Eno ye system gye baagala okukola ogiraba. Ono kati ye Katikkiro wa Bunyoro ye kabaka aliwo. Ne Mayiga kye baagala omuteekamu essaawa zino. Okitegeera ne Mayiga kye baagala omuteekamu essaawa zino nti ffe tusirika Abaganda tubenga ab'e Bunyoro tuleme kwerwanako kwogera nsonga zino. Kati muganda wange fedda Abaganda mu kuyigga tetwakozesanga na ki? Twakozesanga na kukola ki? Okuyigga twasagulanga ne tukuba n'enduulu ne tukanga ensolo. Kati okulekaana kwaffe ssebo okuzaala Abaganda tetujja kusirika twagala kabaka. Okitegedde bulungi nnyo. Kati awo kansooke ndowooza nzannyeko eddoboozi limu ery'omumbejja eyavudde okusaba mwannyina beerengere ku information eya bulijjo wenjagala ddini saavajje
then tuleka tusimbule tugende mu maaso ebisigadde byonna mujja biraba nga bizze ono Mumbejja yavudde n'aga nti kiba kibe mwenna buli omu ampuliriza nga bw'eri empisa ya wano nti tusooka kulamusigana ndi Omumbejja ava mu lulyo olw'eŋŋoma era nga tulina ennaku ey'amaanyi ennyo emitima gikaaba emibiri gikaaba olw'ensonga ya mwannyinaffe ensonga eriwo kati ku midiya olwaleero ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano 2024 ennaku n'ennyiike eri mu Buganda naddala okusinga mu Balangira n'Abambejja okuva mwannyinaffe oba mwannyinanze bwe yatukakasa nti akomawo e Uganda tubadde tucommunicatinga bulungi okuva lwe yagenda era ne bamukyusiza abantu be yalina okutambula nabo ku ssaawa Entebbe n'aguma n'atambula naye mu kukomawo yasobola okubeera ng'atubuulira nti nkomawo e Uganda era abadde Bulaaya nga buli kimu kyonna twogeraganya naye okuva lwe yakomawo n'atuuka ku kisaawa Entebbe tetwaddamu kumuwuliza nga ab'olulyo lwe kati buli omu ayogera nti gyali ali ku Namulondo alamulira ludda wa gye yagenda ku bujjanjabi yajjanjabibwa bulungi n'akomawo nga yeetambuza tasituddwa abasawo tebaali balalwa omusiibula n'akomawo era singa yali mu mbeera mbi ey'okuddizibwayo amangu oba kubeera nti tateredde teyandikomyewo naye abasawo bakakasa nti ali bulungi era n'addizibwayo era n'akomawo bulungi kati eyo yawambibwa gyali gye tutamanyi kubanga communication zaakoma zonna ku lunaku olwo ng'akomyewo tetuddangamu kumuwuliza tetumanyi bimufaako tetumanyi kyaliko kati Obuganda bwonna tetumanyi bye bwogera nti gyali ali ku Namulondo alamula ye Mmengo yonna muli ludda wa twetaaga eddoboozi lya mwannyinaffe mwabeefuula abali mu buyinza obuyinza obwo bwe mutasobola kutuukiriza twagala eddoboozi lya mwannyinaffe eddoboozi lye n'ekifaananyi kye atubuulire oba ddala buli obudde tulina butono lw'ensonga nti obudde tulina butono kati omwami ono nga bwe nabagambye nti ye ali mu kwepaledinga kufuuka Ssaabasajja Kabaka era mumulaba ali mu kwepaledinga kufuuka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ono Apuuli Apuuli ye ali mu kwepaledinga kufuuka Kabaka wa Buganda zamulaba ne Kasimayiro kamulingako embizi esala kolansi oyoyo David Wasajja Apuuli yeepaledinga okubeera Kabaka wa Buganda addako zamutegedde bulungi nnyo kati awo tetugenda kulwawo katutandike ensonga za eyo yembeera eriwo ku bulamu bwa Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II muwulidde Mbu Omumbejja muganda wa Kabaka Mbu ng'ayogera nti Kabaka yawambibwa tunabo tebaddangamu kumuwuliza nti era Bulaaya yagenda n'ajjanjabibwa n'aterera bulungi n'akomawo era ne babeera nga bali mu communication nti akomawo wabula okuva lwe yatuuka ku kisaawa Entebbe taddangamu kuwulizibwa wadde okulabibwako kati kino kyantutamayiga Kabaka aliwa Kabaka waffe aliwa bannange Kabaka mwamuteekawa ebintu nno mutabiraba ng'ebyokusaaga ng'ebyolwali nebiyinza okuvaamu ekikyamu temuli evuma obulamu bwammwe bwonna kale singa twakirenga tutakikola mutuufu twagala Kabaka waffe 1 twagala Kabaka waffe tewali kirala mbaagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda gwe nsaba bankuumire mwera